Ruth Nabatanze yalabikira mu Agataliiko Nfuufu wiiki ewedde oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'ebba. Omusumba w'ekkanisa eya Rivers Christian Church Peter Kayizi ASIMATUSE okumwokera mu nnyumba. Bino bibadde ku kyalo Kitoola mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono. Nabatanze yaddukira ewa Town Clerk amutaase ku bba oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe olw'okwagala okutunda amaka mw'azaalidde abaana ng'okwo kwagatta n'okuyingiza endiga z'aganza mu kisenge kyabwe olwo ye ne bamukasuka ebweru. Kanisa wansanga nsabira mu nnyumba ekkanisa ebaddewo emyaka gyonna. Bwetwabunamuwangula nti sina kufuluma maka tinaalwana alabe nga nfuluma nze neeyagalidde. Omusasi waffe watuukiddeyo nga poliisi esazeeko amaka gano ng'etandise okunoonyereza era nga basoose kujja statement ku Nabatanzi ku byabaddewo ekiro. Eddirisa ly'ekisenge Nabatanzi mwasula n'abaana lisangiddwa ng'endabirwamu zaatise ate okuliraanawo nga waliwo obucupa obulimu ebigambibwa okuba petulooli n'obuti bw'ekibiriti nga byonna poliisi ebitutte ng'ebizibiti. Nabatanzi ategeezezza nti ku ssaawa 9 yawulidde enswagira ku ddirisa ly'ekisenge nga n'ekyaddiridde kwabadde kwasandabirwamu n'akuba enduulu nga bali mu nnyumba bonna tekuli yamutaasizza. Nabadde neebase ekiro nga ngenza owulira omuntu akoona. Omuntu we yakoonye n'entuukala nnyo ssaawa zaabadde nga 9 n'akonkona endabirwamu n'enjiikira kuba ziyayise kunze ku mutwe. Nembogana n'enfuluma nabo bennyini ne bajja ne bafuluma abavubuka ababaddemu naye yennyini. Agamba nti yakubidde abooluganda lwe n'abatuuze abazze okumuyamba wakati mu baweereza n'omusumba okumukuba olubenga bwe yeepangidde olukwe. Omwami wange Pastor Kayizi Peter ekyamanyi kye yakoze yakutte bukwasi ssimu n'alikodinga vidiyo n'agamba mbona ali kakodyo yabaleese mbunze mbaleese oba nze njikubye. Abavubuka be ne baleeka ne bavimuka ne bafuluma ebweru. Omuvubuka omu kwe kugamba buno obucupa bw'amafuta bubuno nze kwe kutegeera kwe kugamba musumba omwami wange n'abaana bange yasazeewo kubatta otuttire wamu n'abaana bange. Nabatanzi asabye okuyambibwa kuba talina wakudda n'abaana nga mu kiseera kino bba atadde n'ekizimbe kyabwe eky'amaduuka ku katale so nga mwabadde ajja ensimbi eziweerera abaana. Mu nnyumba mulimu abavubuka bangi bantiisatiisa. Nze nsaba bwenkanya, nsaba kuyambibwa abalokole abakulira abalokole, nsaba kujja bafulumye ekkanisa mu nnyumba bandeke nze mbeere mu nnyumba n'abaana. Balirwana bagamba bawulidde enduulu mu kiro ne batya okufuluma naye ne basaba abakulembeze okuyingira mu nsonga eno. Kiro nawulidde omuntu akaaba nine sikitwalanga nsonga ngamba waliwo omulalu eyagudde ku kyalo. Abali waggulu nga DPC mwali bonna babimanyi tabunikiraaka bonna babimanyi ebintu bino naye ndowooza wabaddewo obunafu kyensuubira nti olwaleero wanabawuko ku njawulo. Omusumba Kayizi bakire yeebala kamera zaffe ategeezezza nti akoze statement ne poliisi ku byabaddewo era tayinza kubaako kyayogera naffe. Joanita Nakate yakusakidde eggulire lino.